Sultan, that is Greater Kampala. Tufiiriddwa nnyo naye nga omwami ono yafiira mu Nairobi. Olwaleero tuva Ntebe yatuuse n'ennyonyi ya Kenya Airways ku ssaawa 3:05 nga bwe mubimanyi waliwo okusooka okiriyalinga bode kitutwalidde essaawa namba, era okuva Entebbe ku International Airport wano watutwalidde eddakiika 45. Twagala okwebaza Uganda Police kubanga etubadde liidika. Twagala okwebaza aba Uganda Funeral Service olw'omulimu omulungi gwe bakoze, era wetwogera wano tumuleese wano mu maka aga Uganda Funeral Services agasangibwa wano Bugoloobi Bukoto. Era bwe tunaava wano e Bukoto enteekateeka eri nti omugenzi bajja kumuyisaako wali ewuwe bw'abadde mumwe n'amagye gaffe wetugenda okuŋŋaanira akawungeezi k'olwaleero. Bw'anaavaawo enkya bagenda kumutwala ewa muzeeyi we omwami Cedric Babu. Kigambibwa nti ajja kuyitako bw'anaavaawo wa Cedric Babu ajja kugenda ku Elgogo ku Arena aba sports nabo baagala kumulisiivinga ku ssaawa 6 gwennyini kati nkunga amagye mwena aga MK ku ssaawa 6 gwennyini. In fact ssaawa 5 mubeere nga mwenna wemuli kubanga mayi tegenda kutuuka ku ssaawa 6 enkya wali ku Elgogo Arena. Awo nno wetugenda okumukubirako eriisa evvannyuma banaabeera n'enteekateeka speeches byonna bigenda kubeera awo. Bwe tunaavaawo ku lunaku lwa Friday agenda kutwalibwa e Lubaga bamusabire. Kubanga bamala okumusabira era batuwadde authority tugenda kumuwerekera. Awo twetaaga procession ey'abantu batasukka wansi wa mutwalo gumu okubanga bamuwerekera okugenda e Kamengo. E Kamengo tugenda kusulayo ate bwe tunaava e Kamengo on Saturday tugenda okumuganzika rest in peace. Naye nga tufiiriddwa nnyo, atukozeemu omulimu mulungi nnyo, naye nga twebaza Katonda olw'obulamu bwe. Ate era mu ngeri enjawulo twagala okwebaza mmwe mwenna aba Salt TV aba UBC ate nammwe mubadde basaale nnyo okubunyisa omulimu guno. Pastor Bujingo, thank you very much. May the Lord bless you kubanga otubeeredde musaale mu byonna ebibadde bibeerawo okulwa PLU. Thank you very much. Family tukisaasira nnyo kubanga efiiriddwa empagi Luwaga mu family yaayo. Mulina nteekateeka ki ng'abanakisinde kya Patriotic League of Uganda kubanga aba National Council of Sports bagenda kumutwala bamubekeriisa evvannyuma, kati mmwe ng'aba PLU mulina nteekateeka ki? Mugenda kumutwalako ku kitebe kyammwe oba enteekateeka eyo teriiyo? Waliwo enteekateeka nga PLU bakama baffe aba SEC, that is Central Executive, bategese enteekateeka egenda okubanjirwa okuyita mu General Secretary waffe omwami Kabanda David. Awo oluvannyuma tugenda kugonga okubategeeza, naye nga enteekateeka weeri aba PLU okulaba nga nabo bamusendinga off mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Thank you very much.